ate ne mukwegatta twambala obupiira Siriimu akyaliyo Siriimu atta segeera twambala obupiira waliwo abagamba nti wekaba tekaliiko tebinyuma amanya nga kwekali sito munene mu kabira tawooma era ennyama osobola ogiruma neyingira mu mannyo seera tekigaana osobola kyoyagala kubanga buli kimu eddagala eriweweeza gyeriri so obulabanga biba tebiwooma genda omufune otandike eddagala eriweweeza otandike eddagala lyaki eriweweeza olaba omuntu afa stress n'afa n'akolaki n'afa n'avaawo ekizibu n'akolaki n'akiwona sabuuni gwe twatugula 3,000 wa 15,800. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Sonko Muhammad tuba tutandika tutambula wano nawali nga tuukirira abantu ab'enjawulo. N'olwaleero tulina omukulu ono Kapere Rufoto se mere ekuza emisige the number one comedian in Uganda Tata Trambo n'ebirala bingi. Twagala tunyumye mu kone tulaba obulamu ye awasanga acha Muganda wange kyekiri ogamba otya ombuzeeko nga gye tulimpola waguze kooti empya oyinza okubagala ekooti eno oyinza okubagala nga bagitumbisiza mu blanketi ekooti nkadde yanoonya n'akalulu nkadde lwaki ojambadde webanga nkadde siwe tekiba kikadde ssebo omuntu tayambala kikadde nedda ssebo ebampya teryagirina kati oli w'amaanyi okubanga ojambadde osegeera waliwo abagyegomba ojambala kati gogamba ate nze nyambadde kikadde toli mukadde oli muvubuka olina okwebereramu waliwo nosegeera so kati nange nyambadde ebikola ki ebiruma abayaayi ekintu ekitambuza omanyi ku nsi kuno kulemerako topowa okutuuka ku kyoyagala olina okuba nga okola ki olemerako topowa buwoopowa ne sitaani wagezaako okola ki okuyimirira mu maaso go tegeera naye nga buli wogezaako kubeera nga ogenda mu maaso n'okola kyonna kyoyagala oba buli kimu ojja kuba okola ki okifuna so kati nze Kapere sikola ki sipowa ninagenda maaso osegera nze sikkiriza sitaani kuyimirira maaso gange osegera mwana wa maama so obadde ombuzeeko obulamu buli butya obulamu bwasi bwangu nga bwobitegeera kubeera kuyiiya kupatikana pambana ng'omuntu wapambana nga omuntu nga mubaka ginkyogere ntya nti omuntu olina okuba nga opambana n'oba nga okolaki obeezaawo obulamu n'obeezaawo abaana otegeera ekintu ku nsi kuno bannayuganda kye batamanyi nti mukama bw'akuwa ezzadde tolina ddibonyaabonya so n'omukyala bamukuba nakuwa omukyala omulungi najja mu bulamu bwo Katonda n'amukuba tolina kubonyaabonya kitundu ekikazi ekitundu ekikazi lyessanyu ly'oku nsi otegeera so olaba Katonda yatonda omukazi n'omukyala omukazi lyessanyu ly'omusajja segeza omukazi waba taliiwo omusajja tofuna ki ssanyu osegera mwana wa maama so kati yembeera gye tuyitamu yembeera gye tutekenkanya otegeera waayo obubaka abo abali eyo abalagajjalira bakyala babwe ne famire baweeyo obubaka wanje waayo obubaka abo abali eyo abalagajjalira bakyala babwe nze obubaka bwempa eri abo bonna bafaane baffe mikwano gyaffe baganda baffe tolagajjalira omwana wo tolagajjalira mukyala wo bw'olagajjalira mukyala wo omuyaya akola ki amukutwalako osegeera amukutwalako osegeera mwana wa maama so bw'olagajjalira omukazi bamukubbako naye obeera nga tolagajjalidde mukazi wo n'omulabirira n'omuwa kyakusaba n'omuwa kyeyeetaaga n'omuwa buli kimu kitegeeza mukazi wo agenda kusobola okufumba ajja kusobola okubeera naawe emyaka gyonna tegeera n'abaana muzaale so akyala buli wobeera abaana nga tubakuzizza mu mpisa nnungi ey'abantu kitegeeza omwana wo ajja kuba akola ki ajja kwonooneka tegeera ajja kwonooneka afuuka omuyaaya anywa enjaga akole byonna tegeera so
ffe tuli basajja abatanywa njaga, tuli basajja abatalya mayirungi, tuli basajja abatalya mulundu, tuli basajja abakozesa amanja aga Katonda. Nze nempulira amanga awo musimanyi bw'olya emmwanyi omulundo, musimanyi bw'oliirako ebirala bingi bw'ofuna amaanyi g'essajja osegeera. So amaanyi g'essajja Mukama yabagakuwa. Olwaki oteekawo ebirala okuttatta n'omubiri gwo. Anti kati waliwo abamu abalina bye bakozesaako nga bw'olaba abamu masturbation endya yamu mu lutebeera nnungi n'okendera mu maanyi. Kati nga balina okukozesa omulondo abakozese ku mwanyi basobole okuzaawo amaanyi singa gaba nga gakendedde. Kati abo abakozesa omulondo bagwagwa, bayaaye, babbi, bakondo. Ate batya? Sina kintya nze mbabuulira. Abakozesa omulondo n'akozesa n'ebintu ebikubambwa yafuna amaanyi g'essajja. Bagwagwa, bayaaye, bakundu. Kondo oba nkyengezaako okugamba ye kondo akulumba ekiro kubanga aba akubiddwa abatategeera. Enjaga erimba. Enjaga oyinza okumala oginywa booti n'ekulimba ekyala gwe n'olaba awo akaddiba nolowooza swimming pool gwe n'ogwamu kumba ogudde mu katabo akali anoozannya yenjaga ofuuka nga mbaata osegeera n'ozanga omuti gw'amasannyalaze nga waya mpanvu ziri waggulu gwe n'omala onywa enjaga n'ogakanze ewuume niweewuuma waya z'amasannyalaze gwe n'ogaa waya zisembedde kanze ewuume nyozeewuuma naye nga ziri mubire mu bbanga ate nga ziri wala ogamba waliwo ebintu byolaba nga bikulimba nga bikulimba waba abasinga abamu baginywa nadda waggulu awo ku kalina n'alaba ng'okumpi n'abuuka bebuwa olaba nga amenyesa amagulu. Waliwo omukulu omu yamenyeka amagulu naye sijja mmwogera abantu bamumanyi mu ggwanga nga yabuuka ninga enjaga yamulimba. Muyimbi ogenda wati okufa toyagala boogera mannya. Saagala kumwogerako oyo. Saagala kumwogerako ninga kimubamanya tubaagala nnyo. Tubaagala nze Mr. Kapere omusajja atalina buzibu, omusajja kugamba oba nkyogere ntya. Omusajja alina omukwano. Alina omukwano eri abakyala era alina omukwano eri abaana. Alina omukwano mu bantu bonna mu nsi yonna. Bw'ojja ewange enkwaniriza sikugoba. Gwe simanyi oba ewuwo bwenjijayo. Nyaniriza sebo waliozeeyo. Simanyi oba ewuwo njayo. Waliozeeyo okusebo yaniriza nakwaniriza. Ekibeerawo wetu tutambuze ekintu kyaffe. Nze neebaza Katonda nti Mukama yampa. Gwe n'oyogera ebigambo ebingi. Teri kuba tayogerera bigambo bingi. Bobi Wine bamwogeredde ebigambo bingi mugugu. Museveni naye buli muntu yenna ne Katonda bamwogerera ebigambo bingi. Netuba abantu tusobya. Ninga yensi yaffe be bantu baffe be baganda baffe gy'emikwano gyaffe weegiti wegirina okukola ki okwogera. Nkulaba oli ku TikTok ebiro bino. TikTok waliwo nabe agudde mu ggwanga special wa TikTok. Ba TikTokers abaana balimu bali okwo beevuma n'agamba kino n'agamba kiri. Nze kunze TikTokers nze ba TikTokers bonna mbagala nnyo. Buli TikToker ba TikTokers bonna mikwano gyange abali Mukunja bamukunja Pizza Cash Munange Deriki bangi nange ndi omu ku bo ku ba TikTokers osegeera. So yembeera gye tulina okubeera nga tutambuza ekintu. Ne waliwo abasinga obungi abakola content nga beevuma otero balaba abeereko nga beevuma. Mbalaba baba beevuma naye waliwo omuntu akozesa ekigambo ekinene nga tekirina kuyita mu kamwako osegeera. So yembeera eyo gye tulina okubeera mugovuma ekigambo n'omugamba gwe olinga kino weebuuza ki
Kapere olinga kino niwega nkukoze eki. Kapere ofaanana bubi ninga nkukoze eki. So yembeera Katonda bwatu wabeera kyegambye. Mu bantu bonna mu nsi yonna waliwo eyatondebwa nga wanjawulo. Waliwo eyazaalibwa n'akuzibwa obubi. Waliwo eyakuzibwa obulungi. N'ayonooneka bibye. Ayonooneka bibye. Naye nga bamukuza wabeerawo ono eyakuzibwa obubi nga ye avuma buvumi kiramu. Bwe kimusala mu maaso avuma kivumi. So nze Kapere abanneetaaga musobola okunyonya wonna wonna nze mbaawo. Mbadde nsaba nnyo tuweeyo obubaka eri abaana abali ku mitimbagano abeevuma obwevumi nga kontenti waabwe wakwevuma kati waliwo gwe baasibye tewamuwuliddeko gwe betadde kuta sefuko waliwo gwe baasibye tikitooka alina mu kkooti era bamuleeta mu kkooti awo makindye. Mbadde nsaba tuweeyo obubaka eri abaana especially abavubuka abali ku tikitooka ng'omulimu gwabwe kwevuma bwevumi alina kontenti waabwe. Waliwo oli akozesa kontenti wa munne olabo boddira ka komedi n'okateeka ku tikitoko ye. Tikitoko yenni ekola ki? Ekugoba ekusiba kugamba ekuteekako tebabiraba. Kyegezo jeega nino okateeka ewuwo okyegera kiringa YouTube okubeera nga obadde okozesa obugoma oba Tata Sam. Tata Sam bw'aba alina obugoma obubwe bw'akozesa obwa komedi kati gwe ate nga nawe olina obugoma obubwo bw'okozesa ku komedi wo. Kati boddira obugoma bwa Tata Sam n'obuteeka okukwo bakukubirawo copyright strike. Woseka kitegeeza oba obbye kontenti wooli. Okyekera muganda wange so kati ebintu byebyo batikitokers twebereremu buli omu akola ekintu ekikye kontenti we nga tetavoola. Nga tavoola bali kola ekikyo naawe nange nkola ekyanyona bwebyo omuntu aba ajja kuwagira ajja kufolowinga ajja kulaitinga segera. Bwetudungaera tuddayoko ku bintu nga ebya famire bya bufumbo bya laavu atulaba abantu bangi weebali n'ebintu bibalema okwasaganya wiiki 2 mwezi gumu eyawukana n'omuntu akola atya waliwo gwe omuntu akola nga olaba obaddeyo ne famire yo gibeereddewo abaana babaddewo n'abalala abantu abo gweokozesa bukodyo ki bw'oyinza okubawaayo n'ogamba nti nze okulaba nga ntuuse wano ndi musanyufu owaka abaana basanyufu omukyala n'ebirala bukodyo ki gwe bw'okozesa bw'oyinza obuwa ku bantu? Nze obukodyo kye ngamba so waliwo abantu bangi nnyo asobola ofuna omukazi n'amalayo naye omwezi mulamba omukyala amusabe nti mukwano njagala ez'enviiri tuzimuwadde omukyala n'ayiya n'afuna ez'enviiri mukwano njagala kusiba nviiri tuzimuwadde njala kizigo tekimuwadde bingi ati lwaki mukyalawo taakunobeeko taagende taakunobeeko kusekera. So okubeera nga omuwangaala mu bufumbo kubeera kwesikaŋŋana okukwatagana kyansaba nkimuwa nange kimusaba kimpa wekibeera kubanga Katonda waba yakuwa byonna ate lwaki obimuwa n'ono. So abakazi bonna tulina balabira nga bw'olabirira omwana. Abakazi balinga baana bato ati gwe omusajja olina olabirira omukazi olina olabirira omwana segera mu mbeera yonna mulo fiiti olina okuba nga okola ki omukwasaganya. Wayogeddeko ku nsonga y'abantu abakozesa mulondo simanyi biki mwanyi waliwo abamu bagamba obufumbo omanyi okwawukana olw'ensonga nti abantu abamu bayinza obba nga balina ensonga ze batasuukiriza bulungi ng'ez'omu kisenge kintu ekyo kyogerako ki? Nti bakozesa ssente ng'ensonga ezimu ez'omu kisenge nga tezituukirira bulungi nayo kiyinza ovaako abamu okwawukana ekintu ekyo gwenza kukyogerako ki? Nga abantu nga okwawukana kati engalo zino z'olaba tezenkanankana engalo tezenkanankana kati endowooza y'omuntu si omu neyange oyinza okuba olowooza kirala nga nange erina kyendowooza osegere so kati nze mu mbeera
bakati nkigambe ntya n'embeera yonna tuba tulina kwatagana seya kati waliwo ensonga z'okumatiza omwagalwawo mu bintu eby'omu kisenge ekyo nakyo bagamba kiviirako kulaba nti abantu obufumbo buyinza okugenda ogenda mu maaso kati for example laba nze ndi musiraamu ebimu ku bye bakkiriza abasiraamu nti omuwala oba obufumbo bunemaganye singa omwami abeera nga tasobola kumalizaako mukyala we bakkiriza omukyala oyo n'avaayo mu kifo ky'okukola obwenzi oba okitegeera gwe ekintu ekyo ky'okuba nti abamu balemera okubeera nti batuusaganya bakyala babo obulungi gwe ensonga ogiraba otya kyokuba nga tukwatagana n'omukyala especially mu bintu by'omu kisenge nga tebituukirira ebintu by'omu kisenge biba bya mu kisenge wange byo biba bya mu kisenge gye nkugambye nti obwenzi kiva ku musajja empisa gy'oyisaamu omukazi kati nga kangeze nti omugagga ayinza okuba amaze omwezi mulamba taliiwe waka omugagga nga taliiwo ng'amaze omwezi mulamba nadda ati omukyalo oyo aba n'obwetaavu abaako kyeyetaaga nga mu mbeera y'omukwano kati gwe bwojja n'ogamba nva safaari akuteereddewo ekyokulya akatunda kazze buli kimu kizze otandise okulya osegera kati ate olugera ne bakuba esimu kyalo nti konteyina ziri mu nakawa jangu olabe n'ovaawo n'ogenda kati lwaki mukazi otayende sege nga tolina kyomuwadde tomulaze keya kugamba kuba kati tomusanyusiza naye yennyini nagakange nenfuna ajja okukola ki ajja okunsanyusa segeera ya so olwaliwo n'ebirala nti omukyala noba waliwo n'ebirala nti waliwo n'omukyala oyinza okuba byonna obimuwa bikimu okimuwa naye era asigala awankawanka asigala nti nebweru akola ki agendayo omuwa byonna bw'omukuba omugono muga nti ngenze kola naye nakulaga nti kanfulumeko nangende egindi so kyekiba kirungi kitegeeza yaba teyasalawo mu mutima gwe aba akyali mu kiri ekyokwendeguza omanyi bagamba aliwo abamu asobola okujja naye nga tayagala gwe nga gwe omuntu omutima gwo naye nga yagadde bwa sereebu bwo ayagadde sente zo oba kitegeera yagadde swaga lyo kati waliwo abantu ngaabo oza abantu banaabakolera ki so kati waliwo omuntu nga mu mukwano gwe ayinza okuba ayagala eswaga lyo naye nga nze kunze nze kiva ku mutima gw'omuntu katonda aba yakuwa aba yakuwa segeera aba yakuwa kigamba nti oyende osegeera aba yakuwa mukama aba yakuwa ekyo ekitonde kyo ekyolubirizi lwo okay Kapere ogambye abakwetaaga bayinza obba nga bakutuukako naye waliwo omuntu ayinza okwetaaga nti ng'alina shows ng'ezo nga biki ayita mu process ky'okulaba nga akubuukako nze omuntu aneetaaga osobola ogenda ku YouTube channel yange nowandiika Kapere Photos EG official then enamba zange gye ziri ate waliwo n'ekipya kye nataddeyo waliwo oluyimba baluyita lwaleero lulwo ebimba lwange lwaleero omulungi tumutwala lwaleero tumututte lwaleero omulungi tumutwala lwaleero wakedde lukidde twambala amasuuti n'eggomesi lwaleero anti olunaku lwaleero bulijjo lwetulinda omwana atwala munne ajagane tuba munnange nnyo kano obadde ogalaba tuba munnange nnyo kano obadde ogamanyi nkutte olwaleero tumutwala lwaleero mungi tumututte lwaleero omwana tumutwala lwaleero lwaleero toba munnange nnyo kitegeeza abalina embaga especially mikolo gyakwanjula akayimba ako ka audio twakataddeyo kayimba era katambula era abakagala bakagala sobola ogenda ku YouTube channel yange nokalaba gyekali YouTube channel wandika Kapere Photos EG official so waliwo abakozesa amanya Kapere Photos
Kapere Uganda nenze yange eri Kapere Lufotose UG official ya bakitegeera bakitegeera TikTok amaze doka iwayo ku Facebook okozesa Kapere Photos Uganda Kapere Photos Uganda ku TikTok okozesa Kapere Photos Kapere Photos abakufunaterevu nnyo Kapere Photos akayimba kafulumiza bayina emikolo kwanjula mbaga oberenga mumweyo nate mubenga muwayo ku kasente ajaberenga kino kikola ki ng'ekintu akikwasaganya mu ngeri emu oba endala embera kati ebintu bitambula kitya ku lockdown twavaamu kati buli kimu kite shows zijja ebintu bitambula bitya kuba kapyako katubuliddeko oyinawo ebintu tebitambula bubi bitambula bulungi emirimu nfuna abanjagala bankubira nimba nga nkwasaganya ekintu mpolampola manyi waliwo omuntu ng'olyaga awo simwagala ate wabira wajja nalajja ng'onkolere segeera so wabirawo atakwagala ate ne wabirawo akwagala ate okusinga oli akola ki takwagala kati olaba emirimu gijja nenkola nembezaawo abaana bange ate nemba nga nfuna omuntu awandika oluyimba kati yawandika oluyimba olwo bamwita Saniyo yawandika oluyimba olwo olw'emikolo gy'embaga yaluwandika yawandikidde abantu bangi awandikidde abantu bangi omusajja oyo wakisa saamuwa ssente ne studio eyo nyini saagiwa ssente yakola oluyimba olwo yabo n'ogendayo ojja dduwulira producer ani ya producing clinics yes so video yebulako so video million 2,300,000 nze mu kunyonya ndi mu kunyonya saina engeri yona jasobola okutuukiramu nsonga ya video ayite ku platforms ziri abiri omuntu kubanga ekintu kya byonna audio wa ssente ntono 3,000 osobola okola audio naggwa video eba ya bbeeyi tulaba abayimbi abasinga upcoming atunda ettaka lye atunda ebintu bye bikalu asobola okukola video eyo so oluyimba olukwatayo asobola okuzaawo ebintu ebyo byabakoze eki byabatuze kwategeeza oluyimba lukute ate bamuyita buli wamu kusegeera so video ya bbeeyi video nze bagenda okukwata kamera agikwatira $1,000,000 nambalira nti $1,000,000 kuliko ekifo kuliko abazinyi kuliko ab'eŋŋoma kuliko tentisi kuliko obutebe 5 bingi kale nga omanyi nakola mu ngeri yambaga twaga abantu kyekyo kikoze eki kitukoze okay so abatufollowing abatugoberera gye tugenda okuva gye twavudde paka gye tulaga maaso tukyali ne Kapere Photos emmere ekuza emisege sajjabbi amo tokyakolera ddala naye mu Amalula family tokyakolerayo ddala Amalula family kyaliyo jasinze ndi byange nze ndi kaana ka mbaata mbaata bwekusuulawo wenawe osobola okwesakiranga gwe sekeera so amoti ndi tukyakwatagana naye nga womanyi nti omusomesa waba yakusomesa n'abakuwakutuusa naawe osobola okutandikirawo neweyongerayo mu maaso tujja kubeera ku musomesa yekka sekeera so abantu bangi nnyo tibali na bazadde baabwe bali bokka beeriisa beetakulira ate n'ateekako n'awasa naye n'atandikira awo ebityo atulaba ebintu byekanamye mu ggwanga Uganda buli kimu kyeyongeza ebbeeyi ebintu ensonga evudde ku mafuta oyinza kwogera ki ku nsonga eyo buli kimu kirinya ebbeeyi kuba kimanyi bikutawaanya school fees w'abaana yeeyongera transport tukulabe ngo bajja ku ssomero ebintu buli kimu kyeyongera ebyokulya bikalubamuuko mulanga inayo mulanga goyinza okubeera ng'okubira bikikwatako kulaba nga tisi ebintu bikendeeramuuko tusobole okweyagalira mu ggwanga ebintu okubanga byekanamye era omwavu wakufa era omunaku wakufa baabagaga tebajja kufa kubanga yo omugagga tomunyumiza mbeera buli mbeera yonna agikola ki agiyitamu kati gwe omunaku ojja kufa bufumwanyi
nakulya ngogamba obuzibu kyolaba omuntu afa stress nafa nakola ki nafa navaawo ekizibu nakola ki nakiwona sabuuni gwe twatugula 3,000 wa 15,800 sukaali wa kakaaga ogamba bingi naye kyolaba tusabire nnyo ensi yaffe Uganda ebintu ebyo bikke wansi ya okay olina kyogambayo abantu ekisembayo tusobole okubanga tukita obubaka obusembayo twekuumi kikulu nnyo twambale obupiira kondomu twambale obupiira ate tuleme kubeera nga bo bakyogera enkya so mbagamba twekuumye twambale masiki covid akyaliyo gwe batalina bagema genda bakugeme segera so twekuumye twambale masiki ate ne mukwegatta twambale obupiira Siriimu akyaliyo Siriimu atta segera twambale obupiira si buli muwala gonolaba n'omugwira manye tomanyi nki oba akalina oba takalina yambala pozi nga mukyalawo weewaka osegera naye waba tali si weewaka yambala obubaka obusembayo bwebwo baana ba maama waliwo abagamba nti wekaba tekaliiko tebinyuma amanya nga kwekali si tomunene mu kabira tawooma ate era ennyama osobola ogiruma neyingira mu manyi seera tekigaana osobola kyoyagala kubanga buli kimu eddagala eriweweeza gyeriri so obulabanga biba tebiwooma genda omufune otandike eddagala eriweweeza otandike eddagala lyaki eriweweeza gyeriri so ekyo baana ba maama badde manyi tojja bagamba nti wobanga olaba kiganya tirisi mugende musooke mwekebeze badde manyi tojja bagamba nekyala waliwo abaana batawaanyizibwa amatu gano nga gabaluma kubanga gabaluma waliwo eddagala lyengenda okuwa abazadde amatu okubanga gabaluma bulumi abaana abato sinze abato si abakulu abaana abazadde sinze osegeera so abaana abazadde abato osobola funa butto teeka mu kasefuliya butto atanafumbako amuteke ku sigiri butto yaveemu olukakka kinako ejjiiko iwa mata okututte kujja kuddamu kuluma amatu nga gabaluma waliwo abamugivamuko n'amasira abaana abali eyo ng'ogwo oli mulwadde w'amatu oba gwe abazadde ng'omwana w'amatu gamuluma genda fumba butto muteeke ku sigiri aveemu olukakka ndira ejjiiko emu yiwa mu matu amaana tajja kuddamu kulumizibwa amatu katubye nti bino byaddala sikome kiba kiwedde nze bye byange kale atakuumira mpeera abatukuumire olunaku lwa tubadde ne Kapere lufotose emboozi nga emujiwulire tujja bbanga twongera okuba nga tukomawo tubeere nga tetuwayamuko naye tulabeyo ebintu abiraba atya ffe tubiraba bitya kyasembye okubeera nga abawa eddagala eryo nayo yongera okulinoonyerezaako oba okitegeera eyongera nawe okubanga olinoonyerezaako because omuntu ayinza okukozesa kino kimukolera ate gwe n'okikola ate nebibeera birala siibinaako yonyo nange idea nganye Sonko Muhammad mukama abatukuumira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.